Ministemos para essa coisa no maço. Estamos no dia dentro do maço. Vamos sair com isso. Mique, vamos sair com isso. Vamos sair com isso. Vamos sair com isso. Katuya maço. Bangero penya. Kurenga gano zona ze kwa inditemu. Banga twala geda ganyege. Gaye isakuri. Gaye isa. Tuksabe presidente. Kurenga gano zona ze kwa inditemu. Ranyege nyege. Olimuna Uganda Uganda. Ebyakole twalo nali kwatako. Twako olimuna Uganda. Olimuna Uganda Ramusai. Obara kuzaliba. Obara rajitona. Obara muna Uganda. Tokola batwenenya. Sife twabaseyo. Twenenya mukama. Otusasire. Otusasire orenda gano ze twayinditemu. Otusasire orenda gano ze twayinditemu. Otusasire Yesu orenda gano ze twayinditemu. Era maso wenye endagano ze twayinditemu twalabye ngabogera ebintu ebitategedde mu lulimi kye babadde boogera ng'akanula amaaso ng'agala eggulu naye mukama mugamba atusaasire mugamba atusaasire atusaasire nga tugenda mu maaso nga twenenye katusabe genda mu maaso tusabire God's Ministries ntebeerenga egasa ebeerenga ewulirwa mu community mwe tuli ebeerenga nga tuwulirwa omuliro guwulirwa okuva wano nga gukwata ku bantu nga gukyusa abatamiivu nga gukyusa abenzi nga gukyuse nga sitanye n'abadde akutteko mangoga nga gumukyusa genda mu maaso osabye God's Ministry tetuli kanisa nga kanisa ndala yonna nedda tuli kanisa yankyukakyuka tuli kanisa eyimirira ku kigambo tuli kanisa ekyusa ebintu leka tusabe mu linnya lya Yesu tuleme okubeera nga twebatiza tuleme okubeera nga tuyingira mu mbeera ey'okulowooza nti tuli wamala nti tetuliko ffe kasita twalokoka abalala be bamanyi tusabe tubeera nga tugasa abantu abalala tubeere nga tubakwatako genda mu maaso w'Oluganda osabire God's Ministry tubeere nga twewala ekibi kubanga ekibi n'obujeemu bwe butadde Katonda ewala naffe tugende mu maaso nga twewala ekibi nga God's Ministry otuyamba Yesu tuyimirirewo nga twewala ekibi mu linnya lya Yesu ati mu kiseera kino oyinza okuba nga wazze bw'olina ekintu ekikuli ku mutima mwolina ekikunyize Bayibuli egamba mu Isaaya mujje tutese ffembi muleke ensonga zammwe ennene leeta ensonga yennene school fees renti baana baganye emirimu giganye osobebwa leeta ensonga yennene mu maaso ga Mukama kubanga waali n'oluyimba we lugambye waali kaakano okuwulira yogera eri Mukama kaakano mugambe ensonga ennene emirimu giganye yogera ensonga yennene eri Mukama w'abakama waali okutuwulira yogera ensonga yennene kubanga Bayibuli egamba omukono gwe teguyinka wadde n'amatu ge simagale nti n'okulokola kyalokole yogera ensonga yennene mu maaso ga Mukama saba Oluganda akaseera kano kamusaba eri Mukama atuuke ku nsonga yennene oba baana oba ndwadde asobola nnyo era ayinza nnyo weebale nnyo Yesu kubanga otuwulira nga tusaba weebale nnyo Yesu kubanga oyalisisa omuliro weebale nnyo Yesu kubanga oddamu essaala weebale nnyo Yesu kubanga totulese nga bamulekwa weebale nnyo Yesu kubanga oli w'amaanyi weebale nnyo Yesu kubanga totulekangako totwawulirangako kubanga ogambye mu kigambo kyo kisibaleka era sibawulira totwawulirangako totulekangako weebale nnyo Yesu kubira Mukama engalo zawaggulu kubira Mukama engalo zawaggulu Mukama tubeera waggulu wa mutwe kubira
Kwaya n'abadongo tubebaziza nnyo mwebale kuyimba mukuyimba mwekansa muyimba muligenyuka mwebale nnyo mubakubire engalo bannange mubakubire engalo bannange mwebale nnyo mwebale ddala tubaniriza nnyo mu kigo kya Mukama mwebale kujja mu Lufutifuti God's Fortress Ministries mwebale kujja mwebale nnyo muyise ku makanisa mangi muyise ku mabaala mangi muyise ku bintu bingi ne musalawo okubeera wano Mukama akibabalire mwebale nnyo okubeera mu kubeerawo kwa Mukama mwebale nnyo okusalawo okubeera wano olunaku olwaleero mwebale nnyo okujja mu kifo mwebale nnyo okujja mu kifo Katonda wakyusiza ebintu Katonda wakwatira ku mitima Katonda wawonyeza Katonda wasinkanira abantu mwebale nnyo mwebalire ddala okusalawo okujaana buno obuweereza buli wansi w'omusumba Godson Ssebuguzi olw'ekisa kya Mukama mukube mu ngalo bannange akisobodde gamba aleluya mwebale nnyo okujja olw'ebiseera tetugenda kwaniriza bujulizi kubanga ekitutegekeddwa olwaleero ekijjulo mawuuno kijjulo makeke twetaaga okuba nga tulinako we tutuuka olwaleero kati mu ddakiika eziddako tugenda okuba nga twaniriza omusumba Godson Ssebuguzi ayanirize omubuulizi waffe olw'olunaku olwaleero banange mweteeketeeke banange jjayo ebayibuli banange jjayo ekkalaamu jjayo ekitabo osobole okuwanula ebyo ebinaaba byogerwa nga tugenda mu maaso musumba Ssebuguzi tukwaniriza ssebo Sigala mu ngalo nate agireko mu ngalo ez'amaanyi wabula omukyala sigala tubagala nnyo twebaza Katonda olw'ekyo banange twebale nnyo okujja olwaleero buuza kwakulinaanya omugabe munaanya sese okulaba twebale nnyo okujja mukoze bulungi abasoose okusoma naffe tubaniriza nate mu ngeri enjawulo naye ate okusukulumako kwekyo muzeeyi waffe Sapiiti tubaniriza bannange tubaniriza jangu tubuuzeko dakiika emu lwansonga kubanga kino kikulu sebo jangu ne mwanyinazo jangu naye mujja mutubuuzeko dakiika emu mujje mutubuuzeeko abasinzisa naffe omuntu okusookera ddala tubaniriza mu ngeri enjawulo mujje mutubuuzeko dakiika emu nno mmwe mulowooza byakusaaga naye taata ono ye taata wa mukyala Ssennoga ate nga yalokoka agenda kutubuuzako dakiika emu obudde bugenze amulinaanye ajja mutwanjulira sibanange so kiri bannange dakiika emu yokka taata tubuuzeeko dakiika emu Mukama yeebazibwe gamba neebaza Mukama olwa ekifo kino nali mpulira waliwo ekyategekebwa wano naye nali sijjangawo Patience Ssennoga ne Comfort abo baana bange ate n'omukulu pastor family friend egamba yesinza kuyita mwana wange kubanga tansiirako kubanga nze nyinza kubidinga naye yakulira Katonda n'ayogera kyayagala so ebyo bitono kama bampeera omukisa naye nsanyuse nnyo olw'ekifo kino olw'amafuta agalimu ate Katonda atwongera amafuta na buli kimu ekikolebwa
tukolerere wakatonda Yesu Kristo. Amina. Mwagala nnyo Mukama ayogere kwawe emikisa. Mukomewo nate n'ekya weetuli n'oludda weetuli. Tulema Yesu mu ngalo. Bannange essanyu eribeera nga bataata baalokoka liba lingi. Ne bamama nabo nga baalokoka libeera lingi. Nina omukisa nti wadde nga mzee wange nange yagenda ali ne Yesu naye yafa alokose. Ne maama yafa naye ng'alokose. Kati naawe mama mulemereko balokoke beenenye Mukama yeebazibwe. Kati bitubiri byokka bisatu ekisooka ddala tubaza Mukama. Omwana gwe twasabira wano Mikaira Miracle baafuddeyo mu ddwaliro ekyo. Era kaakano ali waka. Naye okukosa omulabe tabulamu bali twogere okukkiriza Mukama ne famire Michael ne Lucky bayimirire mu kukkiriza. Ekyokubiri Sunday ejja tulina service nga y'amaanyi bituyise AGM olukuba nattalamyuka mu Luganda. Tugenda kuba twembalirira ebiwaayo biwaddeyo tusobola okukola mu mwaka egiwedde ekiri naye tugenda okukola mu myaka egenda okujja mu maaso. Mubeereewo essaawa zijja kubeera ssaawa 3 paka ssaawa 7 kajja kubeera kawanvuwanvu naye mukole eki mubeereewo. Kati ku Sunday nejja tujja kwambala kala 3 ffenna white, purple ne blue. Zekala zaffe z'ekkanisa agamba nti amiina. Oba tolina white kanoonye tujja kafuna eyo. Ojja kafuna eyo Mukama yeebazibwe. Kale kalulondeza bwe mupozi ekirala yatusabire anti Grace jangu nawe nekitamu yokka. Grace alina okugenda mu Israel for the National Convocation Conference. Naye babamye visa Abayisirayiri. Twasaba Mukama akikole ekyamagero bafune visas. Muyimuse emikono gyammwe, muyimuse emikono. Ne passport yaffe. Kale tugiseeko emikono. Muyimuse emikono. Mukama tukwebaza kubanga oli mukulero w'amaanyi. Mukama tukwebaza omuntu gwa Grace Kasala. Mukama ayalagenda mu Isirayiri ku National Convocation Conference. Ekuŋŋaanya amawanga 12 n'omusobyo. Omulundi guno omulaba alwanyisizza visa. Mukama tuwayo passport eno efune visa y'Abayisirayiri asobole okutambula kino okubeera yebeere mu lukuŋŋaana olwo atukiikirire ffenna nga ba GFM. Mukama tutusako omukisa era Mukama tusaba nti no Abayisirayiri bakube n'amaaso magabe buli ludda mu gyo visa badduke emisinde. Mukama tukwebaza mwenye Yesu Kristo Mukama tukusabidde. Amen. Kale Mukama kakati asijjo Bayibuli yonna ibo mugambo Bayibuli eyudda yagirabako. Efransi wano okuba Chinese naye bamugambe neiva Bayibuli eyudda wa ne nakakaba kuwandiikamu. Tugenda maaso okunyweza ensonga y'obulokozi. Abantu balokoka n'obeera bannaganaga tebawera balimu ebitulituli naye ebiro bino Mukama yatugamba tunyweze ensonga y'obulokozi. Lwaki? Yesu anaatera okudda. N'ekyokubiri bwe tunyweza obulokozi n'abalala bamala ne balokoka. Kakati olwaleero tugenda okuddamu okuyiga ku nsonga ey'omusaayi gwa Yesu nga ekyokulwanyisa eky'amaanyi kwe ky'olina okunyweza obulokozi bwo. Sitaani, emisambwa, ebyokoola, amajini, ebikolimo tebiyinza kutetenkanya na musaayi. Era olwaleero musale ez'okubuulira enjiri tujja kumala tusabe ffe ffennyini tubotole tutule n'omusaayi gwa Yesu tubeere bawanguzi nga bwe kyokwatako kibeera kya mukisa ofuma nga bwa mukisa amaka gonna ga mukisa obe mu nnyumba ez'empangise. Mukama atuteyo eyo tubeere abafite n'abakazi ab'amaanyi. Gamba nti amiina. Kale engalo zigatte twanirize mukyala Ssennoga ajje mu maanyi agobye n'otukogo abuulira enjiri. Kale abooluganda Mukama yeebazibwe. Mwogere n'amaanyi kubanga omusaayi gwa Yesu gwakola ki? Gwabanaaza, gwabanunula, mwafuuka baana. Mukama yeebazibwe. Mukama yeebazibwe. Kale katusabeko.
Taata omulindo w'ekisa ekindi tweyanziza ku nkya y'olwaleero. Taata tweyanziza otuleeta mu kifo kino. Ate taata tweyanziza kusaba nti emitima gyaffe ogikulewo ekigambo ky'otetegese ayo omwoyo omutukuvu kigwe mu mitima gyaffe kitukolere kitusumulule tuve wano nga tuli bawanguzi ate tulire n'okulwana olutalo mu linnya lya Yesu Kristo. Abaganda Mukama yeebazibwe. Bannange nsanyusa okubalaba nate. Amiina. Mwebale kujja. Abalala ssaawa zino bali mu bbaala bakyali mu bbaala. Abalala bazzayo naye nga ki? Nga bakyalina mu nnyonta tebaasuzemu ey'okunywa omwenge. Mukama yeebazibwe. Naye olaba oli mu church ku nkya y'olwaleero. Kikubire mu ngalo. Mukama yeebazibwe. Kikubire mu ngalo. Kale twagala okwebaza Katonda muzeeyi wange omukulu amaze okumwanjula sisobola kukola ki kukiddamu. Musumba tweyanziza. Kati n'omusumba ono n'ekabaale eri ku beesi musumba gwotusobose buguzi yali ataddeyo ebigere n'enajeera ebigere biyitirivu bwenamba okubibalasinbala. Kale twebaza Katonda olw'omusumba dadi n'akushemererwa nampaze n'akushemererwa n'abantu mwenna basanyukidde mwenna abazoolwayo basanyukidde. Kati nga bwe twali wano ne tutegeera nti omusaayi gwa Yesu bwayiika ebibi byaffe ne bisonyiyibwa. Amiina. Yesu n'asasula omutango ne tufuuka abaana ba Katonda. Omusaayi ne gutusembeza kumpi ne Katonda. Mujjukira ebigambo ebyo mubijjukira bulungi. Ne tutegeera nti guno omusaayi ne gutuleeta mu kifo ekitukuvu nga tusobola okwetuukira. Mukama yeebazibwe. Gasobola okukola ki? Kubanga mu biseera biri yalinga kabona yekka nga yatuuka. Naye singa tukyali mu biseera bino nga kabona yekka yatuuka bannange twandibadde tuli mubi. Singa ogezaako n'otuma kabona nga tannasumululwa mu butaagaliza nogamba omanyi kabona genda ongambire taata nti njagala Prado kale kankubulire esaala tetuuka. Mukama yeebazibwe. Kubanga ono kabona k'otumye talina mmotoka kyokka gw'oyagala mmotoka bw'omusanga nga tannasumululwa mu butaagaliza naye twaweebwa omukisa omunene nti kati tukola ki? Twetuukira. Mukama yeebazibwe. Twetuukira omusaayi ne gututegeeza nti mu biro bino bugenda kututaasa. Omusaayi ne gututegeeza nti ebiro nga bituuse ebyobusungu bwa Katonda tujja kukola ki? Byebyo bingi bye twasoma badde ngezaako okuddayo emabega okubajjukiza. Era musumba atugambye nti olwaleero kati ate tugenda kutegeera tugenda kuyiga nti guno omusaayi tuyinza okugukozesa bannange. Yesu gwayiika era weeguli lwakuba nti ebiseera ebisinga tetukola ki? Tetugukozesa. Mukama yeebazibwe. Mukama yeebazibwe. Kakati nga mbadde njagala kwogerako katonotono ono Yesu kubanga okuva essula 12 okuva essula 12 olulimi lwokutaano lututegeeza nti kano akaliga Katonda yagamba nti tekalinaako okubeerako bulemu. Amiina. Era tulaba mu kitabo ky'Abakolinso essula ey'okutaano ng'era ne Pawulo atugamba nti ne Yesu Kristo yakola atya? Ye kaliga mu biseera bino yali omwana gw'endiga. Mukama yeebazibwe. Era ne tulaba Yokaana Yesu bwe yali amusemberera nga jjajja Yokaana n'agamba nti laba omwana gw'endiga ogwa Katonda ajjawo ebibi. So badde ngezaako okubawa ekifaananyi nti kali akaliga Katonda ge yagamba oba mu mbuzi oba mu ndiga nga byonna bikola ki? Byagala okukola ki? Okukwatagana. Amiina. Amiina. Era nga bwe tugenda mu Matayo 14 tulaba nti mu biseera ebyo Yesu mwe yafiira byebyo ebiseera mwe baali bajjukira kubanga Katonda yabagamba mujjukiranga ekiro kino. Mukama yeebazibwe. So tulaba nti nga omusaayi ogwo bwe yabalagira n'abagamba nti ezo endiga zittibwe musiige ku nzigi ne bawona okufa ne bava e Misiri. Naffe Yesu Kristo omusaayi ogwayiika ne gutujja mu kibi. Mukama yeebazibwe. Ne gutujja mu maanyi g'ekibi ne gutujja mu maanyi g'okukola ki? Ag'okufa. Kati olwaleero tugenda kulaba ng'omusaayi guno bwe gutulwanira nga bwe gwalwanira abaana ba Isirayiri ekiro ekyo nga Katonda bagambye
mbasumulu mukama yeebazibwe badde nsaba munaffe atusomere okuva 12:5 omwana gw'endiga gwammwe tegulibaako bulema omusajja bw'akamala omwaka neweekomera awo nti omwana gw'endiga tegulibeerako bulema ekyo tukimaze okuva 12:7-8 era balitwala ku musaayi baguteeke ku mifuulo ekyo gyonna ako nako tukamaze okuva 12:13 okuva 12 awo omusaayi gulibabeerera akabonero ku nnyumba zemulimu nange bwingira b'omusaayi ndibayitako so tewalibeera lumbe ku mmwe okubazikiriza bwe ndikuba ensi ey'ensi. Mukama yeebazibwe. Kati guno omusaayi guno gwalwanirira abaana ba Isirayiri naye ate nga mwatu musaayi nga gwandiga naye ng'olaba amaanyi agagulimu. Amiina. Naye ate ffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omusaayi gwe tegusinga waawo. Naye Katonda alina bye yabagamba n'agamba nti omusaayi guno gubeere akabonero ku nzigi. Mukama yeebazibwe. Kati olwaleero omwoyo omutukuvu abagamba mwena nga bwemukuŋŋaanye nti omusaayi gwa Yesu gubeerenga akabonero ku mmwe emirembe n'emirembe okutuusa ng'akomyewo okubanona. Amiina. Kubanga singa Katonda atunulatunula bw'ati Bayibuli nga bw'egamba ebyomu mirembe 2 essula ya 16 olunyolo lw'omwenda nti amaaso ga Katonda gatambulatambula wonna nga ganoonya oyo alina omutima ogutuukiridde okweraga nga by'ow'amaanyi. Mukama yeebazibwe. Olunyiriro omulundi gwange ogwasooka bwe nalutunako natya ne ntandika okwetereeza ne ntegeera nti buli lunaku ekiro n'emisana amaaso ga Katonda gakola ki? Gambeerako. Mukama yeebazibwe. Kati nga bwe yabagamba nti kanaabeera akabonero mbasaba abooluganda omusaayi gwa Yesu gubeerenga akabonero buli lunaku ekiro n'emisana. Era n'agamba nti bwe ndiraba muwulira bwe gwayogera nti bwe naalaba akabonero ako nze nga mpita temujja kufa. Mbasaba omusaayi gwa Yesu gubeere akabonero ku mmwe. Katonda bw'anaatunulanga ng'embeera egolokose ngambi omulabe ng'agolokose Katonda gy'agamba nedda gwe koma wano omwana wange aliko omusaayi. Mukiraba. Amiina. Kyava agamba nti bwe naalaba njagala mbategeeze nti mubeerenga mu musaayi ssaawa 24 Katonda abeere ng'akola ki? Ng'asobola okubataasa. Mukama yeebazibwe. Okuva 12:22 nammwe mulitwala omuvumbo gwa ezobu ne muleeta mu musaayi ogw'omukibya ne mumansulira kabuno n'emifuulo ekyo gyombi n'omusaayi ogw'omukibya temufuluma omuntu yenna mu mulyango ogw'ennyumba ye okutuusa enkya. Mukama yeebazibwe. Muwulira ebiragiro bya Katonda nti temufuluma okutuusa ku ki? Ku makya. Naye nze ndi wano okubategeeza temugezangako ne mufuluma omusaayi gwa Yesu paka nga Yesu Kristo akomyewo okubanona. Amiina. Temukigezanga ne mufuluma omusaayi. Temugezanga ne mufuluma obulokozi. Oba olusembeera okuzigaanye oba olusoba endwadde egaanye oba nga waliwo kyagala nagamba Yesu mpoze enkya mutadde wansi. Temukigezanga. Amiina. Kubanga ye yabawa busaawa nti temufuluma. Naye ate mu abaana ba Katonda temufulumanga omusaayi gwa Yesu. Temufulumanga Yesu Kristo temumuteekanga wansi emirembe n'emirembe okutuusa ng'akoze atya? Singa ogezaako okufuluma omulabe sitaani yaba akutegedde ku ki? Ku mulyango. Kubanga Peetero ekisooka essula ya 5 olunyiri 8 Bayibuli etugamba nti sitaani ye aba atambulatambula mu nsi yonna okunoonya oyo bw'anaakola ki? Bw'anaalya. Akati gezaako ofuluma omusaayi ajja kusookera ku ggwe. Mukama yeebazibwe. Siri kubatiisa naye byebino byawandikibwa. Mukama yeebazibwe. Kati tugenda kulaba olutalo. Tugenda kulaba ki? Olutalo. Katonda lwe yalwana naye ng'alulwana abaana olw'okuba baki? Baaliko omusaayi. Mukama yeebazibwe. Era okuva 12:29 Bayibuli etugamba nti ekiro ssaawa 6 Katonda n'azuukuka n'akuba abaana ababereberye bonna ku ttaka. Falawo agenda okugoloka ku makya nga bonna bafu. Falawo n'agamba Musa n'abantu bo musituke
tuviire. Mukama yeebazibwe. Mukama yeebazibwe. Kakati ekiseera bwe kiba kituuse bwe kityo ng'endwadde zigolokose ng'amaanyi amabi nga gagolokose embeera embi ng'egolokose. Mukama yeebazibwe nga naawe ogolokokera mu musaayi gwa Yesu. Ng'ogamba nti gwe ndwadde gwe emikka egyakuwa Yesu gye gyakola ki? Gye gyamponya. Amiina. Ate ng'omukakasa nti endwadde zange Yesu yakola atya? Yazeekika paka ku musaala. Abo n'obeera mu lutalo. Mukimanyi ekyo? Obeera mu lutalo ng'olwanagana ne Sitaani. Mukama yeebazibwe. Kubanga okukungubaga 3:22 ekigambo kino kitugamba kigamba bwe kiti nti olw'okusaasira kwa Katonda tetumalibwewo. Naye baani bano baanaasaasira abali mu ki? Mu musaayi. Muwulira ebigambo bino biyitirivu birungi nnyo. Naye kuliko nti naye okusaasira kwe kungi tetujja kumalibwawo. Endwadde tezijja kutumalawo. Embeera tejja kutumalawo. Naye nga tuli mu ki? Mu musaayi gwa Yesu. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Leka tutuuka okuva 14 okuva 14 14 kupaka kwa 14 malayika wa Katonda yakulembera eggye lya Isirayiri n'avaayo n'adda ennyuma waabwe. Empagi ey'ekire n'eva mu maaso gaabwe n'eyimirira ennyuma waabwe. Abiri n'ejja n'ebeera wakati w'eggye lya Misiri n'eggye lya Isirayiri. Ne waba ekire n'ekizikiza naye n'ereeta omusana ku kiro. Abo basemberera bali ekiro kyonna. Kale ebigambo ebyo mwabikubye mu ngalo. Mulaba amaanyi agali mu mwogo omusaayi nti malayika eyali abakulembera olw'okuba abaana bano baliko akabonero ak'omusaayi n'ava mu maaso n'abadda ennyuma n'akola enzikiza Falaawo n'abantu be nga tebakyalaba bye bakuba. Mukama yeebazibwe. Nga tebakyalaba bye bakola ki? Olw'okuba nti baliko ki? Omusaayi. Mukama yeebazibwe. Wabula bannange tuli banene mu Yesu. Tuli banene mu ki? Mu Yesu. Bannange kakati kubanga olwaleero mwemu tutagala kubayigiriza kulwana ebigambo bino bibeera bikulu nnyo. Ng'olina embeera yonna gy'olimu kulaba Bayibuli jangu mu bino ebyawandiikibwa. Amiina. Embeera oyogere nayo. Katonda omugambe nga nze ndi mwana wo ndi mu musaayi gwo. Eno embeera eyingiddewo kola ekizikiza emabega wange baleme kuddamu kola ki? Kundaba. Mukama yeebazibwe. Ate ekirala b'oluganda Bayibuli etugamba nti bamalayika gye yeetukola ki? Ekituweereza. Naye bambi ebiseera ebisinga bwe tuba tusaba mu kibiina kino twerabira okola ki? Okoola bamalayika abo. Naye njagala mulabe malayika kye yakola olw'okuba nti abaana baliko omusaayi. Muyite bamalayika mu lutalo. Bwe munaabeeranga mu lutalo muyite bamalayika bakole ki? Nze waliwo olutalo lwe nayingiramu nakoowola abantu aba Bayibuli erina weegera Katonda abayita basagguzi abasaasaanya amayembe ana aga Isirayiri. N'empita Yesu, n'empita omusaayi, n'empita Omwoyo Omutukuvu, n'empita bamalayika. Kale bannange ndoza bagamba kino tukibuddeko. Mukama yeebazibwe. Mukama yeebazibwe. Kaakati olw'ensonga eyo njagala tugende okuva 14 okuva 14 24 25 tukyalaba olutalo tukyalaba Katonda bwakola ki? Bwalwanira abaana bano olw'okuba baliko omusaayi. Awo olwatuuka ekisisimuka ekyenkya Mukama n'atunuulira eggye ly'Abamisiri mu mpagi ey'omuliro n'ekire neeraliikiriza eggye ly'Abamisiri. N'aggyako bannamuziga ab'amagaali gaabwe ne bagagoba nga gazitowa. Abamisiri ne boogera nti tudduke mu maaso ga Isirayiri kubanga Mukama abalwanirira ku Bamisiri. Omusaayi ne gubatusa emisinde ne baddayo ennyuma naye ate baali tebakyasobola kukola ki? Nakuddayo kubanga jjukira n'enzikiza yakoze etya? Yakutte. Mulaba olutalo lwali wano. Katonda n'agamba ebyalo bitugambye nti n'atunula. Mukama yeebazibwe. Katonda leka atunule asange nga Saara aliko omusaayi. Amiina. Leka Katonda agende okutula bw'ati asange nga Tom aliko omusaayi. Mukama yeebazibwe. Mukama yeebazibwe. Bayibuli etugambye nti n'aggyako zinnamuziga muzimanyi n'aziggyako kale nga tebakyasobola kukola ki? Kukwata baana ne batandika okusooba. Amiina. Kati bwe kubanga guno omusaayi mu kitabo ky'Okuva basobola okukola ekintu bwe kiti.
Yesu kujjako zinnamuziga abagala bonna bajja babagoba oba ndwadde oba ki byonna bina amaanyi gonna oba gakufa oba ki buli mbeera yonna gwe gy'owulya gy'oyitamu omusaayi gwa Yesu gusobola okujjako zinnamuziga zino Mukama yeebazibwe kubanga ekitabo kya Yokaana ekisooka essula ey'okutaano olunyolo olwokuna lugamba nti ekizaalibwa Katonda kikola ki kiwangula ensi buli kizaalibwa Katonda kikola ki kiwangula ensi Sande yaggwa twategeera nti tuli baana ba Katonda amiina kati oli muwanguzi n'okukirawo omusaayi gwa Yesu weguli okola ki okulwanirira Mukama yeebazibwe buli maanyi gonna embeera eno gy'obadde oyitamu ogezaako okukola kino ne kifa ogezaako endwadde gyegotawona ndwadde Mukama yeebazibwe oba obufuko oba bulina engeri gye bulimu bagamba buli kulwanyisa kwonna sitaani kwaba asitudde Mukama yeebazibwe omusaayi gwa Yesu gujja kukola gutya omusaayi gwa Yesu okumala gumala naye Katonda ayagala nnyo tusituke tuyingire mu ki mu lutalo Mukama yeebazibwe kyokola bayabagamba nti no mukole ki muteekeko omusaayi ku nzigi Katonda ye kennyini yandikyekoledde naye ayagala naffe tukole ki naffe tukyenyigiremu Mukama yeebazibwe kale katugende ku Petero ekisooka essula esooka 18-19 nga mumanyi nga temwanunulibwa na bintu ebiggwawo ffeeza oba zaabu empisa zammwe ezitaliimu ze mwaweebwa bajjajja wabula n'omusaayi ogw'omwenge mungi ng'ogw'omwana gw'endiga ogutaliiko bulema newankubadde ebbala Kristo. Ebigambo bino mukubye mu ngalo bannange mumanyi kyetegeeza omusaayi gwa Yesu okutugulayo mu mbeera z'abajjajja ne bajjajja baffe bano bajjajja ne bajjajja baffe Katonda bayogerako emyaka oba nga 4 emabega nga 5 emabega naye gye tujja mu maaso tugenda kulaba nti Katonda agamba nti olwabiri biri ebyakolebwa era akoma omutwe n'akola ki n'atandika okutusabira emisango Mukama yeebaza kati bwe batugamba embeera z'abajjajja ne bajjajja baffe bino byebiriwa bajjajja ne bajjajja baffe era tetwaliwo si kyekyo nga tunabana kuzaalibwa myaka mingi emabega naye bano bajjajja baasabiranga bano bajjajja basaddakanga bano bajjajja nga baweereza bakatonda abalala mubawulira abajjajja be bakolanga emirembe mingi nnyo emabega amiina ne babeera mu bwenzi buli kibi kyonna ekyakolebwa bajjajja ne bajjajja baffe Mukama yeebazibwe omusaayi tugambe nti omusaayi gwakola ki gwatugulayo si kyekyo kaakati nga tumaze okutegeera embeera eyo omusaayi guno abazadde Mukama yeebazibwe kubanga buli kyonna kye tukola kati si n'abazadde bokka ffenna nga bwe tuli wamu buli kintu ky'okola amiina buli kibi ky'ogwamu oba okosa omulembe gukola ki oguddako kubanga ekibi kisaasaana mu mubiri ekibi ne kitambulira mu famire ekibi ne kitambulira mu misaayi gyaffe nga kikulukuta amiina tugende mu Abaluumi 5:12 ekyo kyenva okwogera mu kirabeko Abaluumi 5:12 Abaluumi 5:12 olw'ebyo nga ku bw'omuntu omu ekiriro kyayingira mu nsi okufa ne kuyingira olw'ekibi bwekityo okufa kubuna ku bantu bonna kubanga bonna baayonna bino ebyawandiikibwa si byange naye biri mu Bayibuli nti Adamu omuzadde waffe yasooka bwe yayonoona n'ajeerera Katonda ffenna ekintu mukiwulidde ffenna ne tukola ki ffenna twayonoona olw'okuba nti jjajjaffe eyasooka omukadde waffe Adamu eyasooka yakola atya yayonoona bwe tugenda mu byawandiikibwa ne tusoma ku jjajja waffe Abrahamu jjajja oyo yatuuka ekiseera n'alimba nti mukazi we Saara nti si mukazi we yeki
ye sister kati ate kino kibi kya bulimba waliwo ebirundi ekitwala nti obulimba si kibi nga tutwala nti butonotono naye njagala mulabe nti ekibi eky'obulimba kyatambulira mu famire yani jjajjaffe n'alimba nti ono si mukazi wange bwe bazaala Isaaka ne Isaaka naye n'atuuka ekiseera n'alimba mwattu amiina Isaaka bw'amala okuzaala Yakobo ne Esawu Yakobo ne maama ne bapanga ne bakomawo eri taata ne balimba mubiwulire ebyo mulaba ndowooza kati ekigo kitambula kisaasaana amiina kati n'ekiseera kyatuuka abaana bo kennyini ne batunda Yusufu ne bakomawo ewa taata ne bagamba taata Yusufu yakoze atya kati ngezaako okubalaga ekigo kikola ki bwekitambula mukama yeebazibwe kabaka waffe Dawudi ono omusajja yali w'amaanyi naye bwe tumusomako kabaka Dawudi yazaalibwa mu bwenzi mukama yeebazibwe Dawudi bwe yazaalibwa mu bwenzi ye kennyini n'agwa mu ki mu bwenzi Dawudi bwe yamala okugwa mu bwenzi mutabani we Abusalomu ye kennyini bana amiina Amoni mutabani we ne yeebaka ne sisita we ndowooza mulaba ekibi bwe kikola ki bwe kitambula mukama yeebazibwe kakati ensonga zino bwe tumala okuzitegeera nga ffe bakuŋŋanyi wano olwaleero njagala mbasabe nti muddayo ne mutunula emabega muddayo mukole ki mutunule emabega mukama yeebazibwe mutunule mu bataata mutunule mu bajjajja kubanga kati ffe wano we tuli tumanyi kati nganze kyonkuluza saamulaba jjajja owookubiri naye ne bwe tuba tugome mu bajjajja bano abasooka kwegamba n'okuba muto kino otunula embeera okola otya otegeera lwaki oli mu mbeera gy'olimu mukama yeebazibwe nze kati nze nayingira wano ne mbagamba nti nze nina embeera gye nalimu nina ekibi kye nalimu nga najjula obusungu n'obukaawu naye nga sikimanyi neefunanga ebirooto biyitirivu nga ndi ku baana nkuba ate Katonda ali smart yandeeteranga asanidde nga mukuba mufiirako mu nsi ey'omwoyo n'andeetera nnimu nga mukuba mufiirako nga mutuga ne ngamba mukama bino ebirooto bitegeeza ki ne mukaabirira ne mugamba mukama nti njagala ondage kino ekirooto kitegeeza ki lumu n'akindaga n'angamba ojjudde omwoyo w'obusungu n'obukaawu ne ngamba okay kati Katonda wamala okulaga ebintu bino ate mubuuze bivaawa bisibukawa mukama yeebazibwe olw'okuba nti Katonda yali antandiseemu omulimu amiina Katonda n'ampa ekirooto nga nzizizaayo wabajjajja maama gye yali ava mukama yeebazibwe wenjogerera amaka gabwe tegaliwo baagajjawo naye Katonda ali smart Katonda yagenda n'ateekawo ebimuli wali amaka we gaabeeranga nange mu nsi ey'omwoyo ne ntegeera nti amaka gaaliwa ali wano nenzijukira olunaku nze ne maama bwe twagenda mu kyalo kaakati nze bambi peshe waabwe oba embuzi nali simanyi nenjikwata yalimu omuguwa nenjisiba ku ki ku kaganda kange akala akalenzi anti nze mbeera mu kibuga ndowooza n'embuzi oba nali simanyi nze simanyi kati yo ndiraba erimu omuguwa nze nenjikwata nenjisiba kwani ono omute yali anzirako ye yali abeera ne jjajja kati embuzi n'ewalula oli jjajja n'afuutuka eri mujjukira bulungi yali mukyala nga amanyi okuseka nga musanyufu naye bwe yasanga ekikola kye nali nkoze yankuba twali tetunaba migugu gyaffe kukola kikugijjamu n'agamba Bakage yali amuyita Bakage kwata muwalawo muddeyo e Kampala obusuuka obwo kumubulaba yagamba kati kwata omwana mukole ki bambi olw'ekibi kye nali nkoze kati Katonda bwanzizaayo nga ntereddeko ebimuli nentegeera nti obusungu buno buvaawa nengwa mu maaso ga Mukama ne mukaabirira okumala emyezi n'emyezi bwe tubeera mu lutalo luno olw'okusumulula teweeyibaala nti olunaku lumu oba lumu ne mukaabirira paka bwe yakola ki nga mmaze okutegeera ekintu gye kyali kyava Mukama yeebazibwe kale bwe tumala okwetegeera bwe tutyo ne tukola ngaani nga Nehemaya bwe yakola nga Daniel bwe yakola nga Jeremiya bwe yakola nga beegayirira ku lwani ku lwa Isirayiri kubanga n'Abayisirayiri beetanga mu busibe emyaka 7 olw'ebibi ebyo Mukama yeebazibwe kati lwaki tulina okukola ekintu bwe kiti okwegayirira okuva 34 tupite Misinde 34:6 okuva
kureba mukara mu maaso ge n'atendera nti mukama katonda ajjudde okusaasira olw'obuyisa olw'okusungula era alina okusaasira okungi n'amazima amangi ajjukira okusaasira eri abantu 10,000 asonyiwa obutali butuukirivu n'okwonoona n'ekibi era atali mujjaako omusango n'akatono oyo aligubaako awalana obutali butuukirivu bw'abakitaabe ku baana baabwe ne ku baana b'abaana baabwe mirembe egy'abanakasate n'egy'abanakana. Mukama yeebazibwe ebigambo bye mubuulidde nti Katonda awalana ekibi eky'abataata n'awalana ekibi ekyo paka ku mulembe ogw'okumeka ndowooza mubiwulira booluganda mubiwulidde kati bw'abanga Katonda addayo n'awalana ebibi bamaama bye baakola ne bataata oba naffe bye tubadde tukola n'abiwalana y'ensonga nti lwaki tulina okukola ki tulina okukomawo ne twegayirira ne tuyimirawo mu kituli. Mukama yeebazibwe era embeera bweziti bwe tuzibeeramu tuba tuloota ebirooto ng'ente zikola ki zitugoba. Amiina. Ente zitugoba emisota tegituluma naye nga giri awo. Amiina. Ne tuloota nga tuzeeyo eri waffe gye twakulira ebyo byonna nga bikulaga nti no ki wakyaliwo ensonga ezikutte ate ezo ensonga zonna kubeerako endagaano. Mukama yeebazibwe n'oloota nga wamala ddala n'okusoma naye ate n'oloota ng'oliki ng'oli mu P7 okola bibuuzi oba ng'oli mu nassale. Kati nno bino byenjogera togamba mukyala Ssenno nga ali mu sitooli nze ebyo byonna nali mutamu. Mukama yeebazibwe waliwo olumu bwe naloota nga namala n'ensoma n'emakere naye nga ndi mu nassale ate nga ndi mu nassale nga n'ebibuuzo binnemye nga sibitegeera. Mukama yeebazibwe nga Katonda ndaga nti n'okyaliko ki ebikyakutte. Amiina. Kati enjiri y'olwaleero ez'okutugula amaaso naffe tukole ki tuddeyo tulowooze ebintu ebyo byonna kubanga omusaayi gwakola ki gwatujjayo tukobole omusaayi gwa Yesu nga tumaze okubitegeera twenenye tukabire ku lw'abaana baffe kubanga Katonda atugambye nti Katonda akola ki asasula n'abaana baffe. Mukama yeebazibwe. Katugende mu Abebbulaniya 12:24. Abebbulaniya 12:24 n'eri Yesu omubaka w'endagaano empya n'eri omusaayi ogw'okumansira ogwogera ebirungi okusinga obwa Aberi. Mukiraba nti omusaayi gwa Yesu gukola ki gwogera birungi naye ogwa Aberi bwe yattibwa nagwo gukola ki gunoonya kuwoolera kyekyo okuwoolera nga kyegwagala ogwo gwa Aberi naye nga gukaaba era Katonda yakakana akoze atya nga kayina ogobe. Amiina. Naye ogwa Yesu gwogera ki omusaayi gwa Yesu gwogera ebirungi gwogera obuwanguzi omusaayi gwa Yesu gwogera obulamu omusaayi gwa Yesu gwogera obuwangazi omusaayi gwa Yesu gwogera amaanyi omusaayi gwa Yesu gwogera emirembe omusaayi gwa Yesu gwogera obulungi omusaayi gwa Yesu gwogera kidala ne byonna bye twatandikirako okubiika ewedde okwo kwonna kwogera kwa musaayi gwa Yesu Kristo. Kati bwe tubeera mu lutalo nga tulwana mujjukire ng'ebyawandiikibwa bino. Amiina. Musabe mwogere amagezi ku baana bammwe tulina bacandidates ndi mu kwegayira Amiina. Bonna nno yomana okutegeera sente bwogera obugagga ate bwogera bugagga kubanga Bayibuli etugamba nti Yesu yali omugagga obugagga yabuteeka wansi tukole ki tugaggawe. Kati buli mbeera yonna gamba omusaayi gwa Yesu gwogere ate bw'ova okusayidi eri gamba omusaayi gwa Yesu gwogere ki eri omulabe. Amiina. Awo mutegedde. Mukama yeebazibwe. Matayo 27:22 paka 24. Matayo sura ya 27 olunyi lwa 22. 27 olunyi lwa 52. Olunyi 52 entaana emirambo mingi egy'abatukuvu abaali beebase ekisookiza ne baba mu ntaana bwe yamala okuzuukira ne bayingira mu kibuga ekitukuvu bangi babalaba naye omwami w'ekitongole n'abali abaali naye ne batunuulira Yesu
bwe baabala ekikankano n'ebigambo ebibaddewo ne batya nnyo ne bagamba nti mazima ono abadde mwana wa Mukama yeebazibwe. Wano kale njagalawo kubanga buli magombe yonna gye baakuteeka oba gye baatuteeka omusaayi gwa Yesu gujja kukola ki? Kubanga wano Bayibuli egamba nti omusaayi gwa Yesu bwe gwatonnya emagombe ng'amaze okuwaayo omwoyo gwe ne gutonnya emagombe n'abatuukirivu abaali baafa ne bakola batya? Kale bwanyumira nti ne babalaba nga bakola ki? Nga batambula nga bajjukira kati imagine nga kwegamba nga bafuuse bujulizi nti omusaayi gwa Yesu ki? Omusaayi gwa Yesu ki? Gw'amaanyi. Mukama yeebazibwe. Kati buli ntaana yonna bwe tuba tusaba nga tubawola omusaayi gwa Yesu leka omusaayi gwa Yesu gukole ki? Gwasamye buli ntaana zonna Sitaani ze yali yatuteekamu. Mukama yeebazibwe. Ate mwati tubeera balamu nga tutambula naye nga mu mwoyo mu nsi ey'omwoyo nga tulina entaana ze tulimu. Amiina. Ne tubeera mu kutegana esente ne zibula emirimu ne gibeera ng'emirimu Sitaani naye ng'alina entaana gye yakola ki? Gye yasibira ebintu bye gye yasibira emikisa gye. Mukama yeebazibwe. Mukama yeebazibwe. So buli mbeera yonna kino ngenda kukyogera kubanga kiriko ne situti ne bwe tubanga mwatu nga tuli mu kibi nga tukyali mu busungu nga tugaanye okusonyiwa ebyo byonna buli bwennyano ku kituuti mbyogera kubanga Katonda yantuma okubulira ku butukuvu n'obutuukirivu. Amiina. Kati mwattu mu nsi ey'omwoyo tubanga tuli mu ki? Mu ntaana. Mukikkiriza ekyo? Kubanga Bayibuli luno lunyiriri mwami Emma yalusoma Abaluumi 8:13 nti buli omu agoberera omubiri ku ki? Buli omu agoberera omubiri ku ki? Kati nawe tuba tutambula nga tuli balamu naye olw'okuba nti tuba tukyalimu ebyo ebikolwa eby'omulabe Sitaani tuba nga tukyali mu kibi emyoyo gyaffe gibeera mifu. Mukama yeebazibwe. Era bwe kakutanda Katonda n'agamba naggalawo kwe kuzikirira okutakolwa. Kale tugenda kusaba olwaleero buli ntaana yonna Sitaani yali yasibira omukisa. Buli ntaana yonna gye yali yasibira ebintu byo. Buli ntaana yonna gye yali yasibira amagenda go ag'amagendo nayo njiri ndala nga tosobola kugenda mu maaso kyogezaako kyonna okukola kifa nga Sitaani yasiba amagenda ng'alina gye yagasibira mu ntaana naye guno omusaayi ogwazuukiza abantu bano olwo tugenda kukowoola mutugere yonna gye tuli. Mukama yeebazibwe. Mukama yeebazibwe. Oba yasibirayo baana bo. Amiina. Sitaani yamanyiira. Mukama yeebazibwe. Ne bwabanga yakusiba abaana bantu bano abaana bo kale baasomye n'ediguli bambadde naye tebajja kufuna mirimu era nga yabisiba. Kale omwana we afumbiddwa naye tajja kuzaala. Ndowooza mulaba byagezaako okuleeta. Mukama yeebazibwe. Bagamba ne tubeera mu mbeera eyo naye omusaayi gwa Yesu ogwatonnya emagombe ne bazuukira. Mukama yeebazibwe. Era Bayibuli egamba nti n'omwoyo omutukuvu bwe yazuukiza Yesu okuva emagombe ali munda mu ffe. Mukama yeebazibwe. Mukama yeebazibwe. Tugenda kukowoola. Amiina. Kati okubikkulirwa 12:7-11 mbadde nsaba onsomere waawo. Ne waba olutalo mu ggulu Mikayiri ne bamalayika be abatabaala okulwana n'ogusota. Ogusota ne gulwana ne bamalayika baagwo ne batayinza so ne batalabika kigo kyabwe n'okusota okunene gusuulibwa omusota okwedda oguyitibwa omulyolyome era Sitaani omulimba w'ensi zonna ne gusuulibwa ku nsi ne bamalayika baagwo basuulibwa nagwo. Olunya olw'ekkumi ne mpulira eddoboozi nga lyogera nti kaakano obulokozi buzise n'amaanyi n'obwakabaka bwa Katonda waffe n'obuyinza bwa Kristo we kubanga aloota baganda baffe yasuulibwa abaloopa mu maaso ga Katonda waffe emisana n'ekiro. Nabo bamuwangula olw'omusaayi gw'omwana gw'endiga n'olw'ekigambo eky'okutegeeza kwabwe ne batayagala bulamu bwabwe okutuusa okufa. Mukama yeebazibwe. Nebyawandiika bali mu lugero bannange. Mukama yeebazibwe nti waaliyo olutalo lw'amaanyi mu ggulu. Amiina. Mubiwulidde nti Mikayiri ne bamalayika ne bakola batya? Ne balwana. Kalinako bayisizaamu dda nti bwe mubanga mu lutalo nga mulwana ne bamalayika mukole ki? Mubayite nze nali muyiseeko nanwanirira. Mukama yeebazibwe. Mubayite era kati batulabye nti ne balwana ne bamuwanulayo ne bamusuula ku ttaka.
ne bamalayika. Naye waliwo wano ebigambo byenjagala tuliko okuva n'olwaleero nti neempulira eddoboozi nga ligamba nti obwakabaka bwa Katonda n'amaanyi ga Mukama waffe Yesu Kristo gakoze gatya. Kati ebigambo ebyo byennyini bye muwulidde bwe mubeera mu lutalo ng'ogamba gwe sitaani obwakabaka bwa Katonda bukujjidde olwaleero. Mulimu amaanyi okwatula ebigambo bino. Bwe gy'okoma okwatula ennyiriri zino eri mu nsi y'omwoyo Katonda akola ki? Ng'atiikinga, ng'akuba, ng'amenya, ng'asagula, ng'asuula olw'okuba ebigambo okoze otya obifulumiza mu kamwa Mukama yeebazibwe. Tuyige ne bw'oba nga toli mu kusaba bweyogera bwogezi ekigambo kya Katonda kyogere kirimu amaanyi kubanga kiramu kikola. Amiina. Nti wano ku 11 nti baamuwangula olw'omusaayi. Amiina. Nti baamuwangula olwaki? Olw'omusaayi gwa Yesu n'okutegeeza kwabwe. Amiina. Kati omusaayi gwa Yesu olwayo tugenda mumaze kuwominga omusaayi gwa Yesu olwayo bwekubanga gwawangula essota lino ne lusuulibwa. Mukama yeebazibwe. Ate tuli baana ba Katonda, tuliko omusaayi olwayo weeguli okutulwanira kubanga tubitegedde. Mukama yeebazibwe nti bino ebigambo tubyatulenga. Amiina. Tubyatulenga tubikozesenga okuba omulabisa. Mukama yeebazibwe. Kano nkaagala Abakolosaayo 2:14-15. Kolosaayo essula ey'okubiri n'okusanguliragana eyawandiikibwa mu mateeka eyatwolekera eyali omulabe waffe naye n'agiggyamu wakati mu kkubo eyagikomerera ku musaalaba 15 bwe yayambulira ddala obwami n'amasaza n'abibunuukiriza mu lwatu bwe yabiwangulira ku ggwo. Mukama yeebazibwe. Anti Sara yansesa kubanga Anti Sara kati mulaba akola ki? Awamiraga mu mukyala sino gavaayo ku stage zekole ki? Nzooke nkuba abalabe bano. Naye bino ebyawandiikibwa birungi binyuma. Nti byonna sitaani bye yatuwandiikako Bayibuli egambye nti omusaayi gwakola ki? Ne gubijja mu kkubo lyaffe n'abibamba ku ki? Ku musaalaba. Mukama yeebazibwe. Kati kiki sitaani kye yakuwandiikako? Buli kimu kyonna sitaani kye yakuwandiikako. Toligaggawala, tolifumbirwa, tolizaala, tolifuna musajja. Mukama yeebazibwe. Bingi ebyo byonna tugenda kuyita omusaayi gwa Yesu ku nkya olwaleero. Gusangule buli kimu kyonna. Mukama yeebazibwe. Sitaani n'agamba kale oba abaana babasomye naye tebajja kufuna mirimu. Ebyo byonna nkyawandiika. Mukama yeebazibwe. Bwe baba kale bavuddemu naye tebajja kufumbirwa. Ebyo byonna abakoze ki? Nga bawandiise. Mukama yeebazibwe. Buli kimu kyonna sitaani kyabadde abawandiiseeko ekyokulemererwa. Bannange omwoyo gwo nze ngukubira nnyo ngukubira ddala buli lunaku. Omwoyo gw'okulemera n'ogezaako okukola kino ekigaana kino nekigaana buli lunaku nze ngukuba. Era tugenda gukuba. Mukama yeebazibwe kubanga tuli baana be. Amiina. Byonna bye yabawandiikako. Bannange abamu ndaba temuwandiika naye tugenda okuva mu saaviisi eno nga mbasuubira nti olutalo mukola nga muli mu lutalo. Mukama yeebazibwe. Era eri baasi esigaddeyo agambye nti omusaayi gwa Yesu 15:15 bwe yayambulira ddala obwami n'amasaza n'abibunuukiriza mu lwatu yabiwangulira ku ggwo. Kati olwaleero buli masaza gonna, buli maanyi gonna, buli byoto byonna, amaanyi agabadde mu nyegenyege si kyekyo byonna byakoleddwa naye tugendako olw'omusaayi gwa Yesu kwagugambye nti gwayambula amaanyi n'obufuzi. Lwakuba nti bino ebigambo banene tetubisaliramu naye singa tubisaliramu bannange gwayambula ki? Amaanyi n'obufuzi. Kati buli maanyi gonna agabadde mu bulamu bwo. Amiina. Buli kimu kyonna ekibadde mu bulamu bwo. Embeera embi yonna ebadde mu bulamu bwo. Of course erigendagala n'emabega n'amaanyi ga sitaani. Omusaayi gwa Yesu ogenda kukola ki? Gumalemu amaanyi ago. Mukama yeebazibwe. Abagalatiya 3:15 eyogera bw'eti. Abooluganda njogera mu buntu
endagaano wankubadde naye muntu waba okunywera ewali atijjawo newankubadde akyongera. Amiina. Saavisi eno nze maze okubuulira enjiri naye ekigambo kino kigambye nti buli ndagaano nga batukolera za kigambo ekibikugu nakyo nekikola ki nekinywera. Mukama yeebazibwe. Naye Zaakaliya 9:11 ezo ennyiriri nzaagala nti olw'endagaano y'omusaayi gwa Yesu Kristo n'akola ki n'abajjayo mu bunywa obutali mu mazzi. Mukama yeebazibwe. Kati basaba tuyimirire, tugenda kuyimirira, njagala twenenye byonna byabajjajja tubyenenye, ebibi byaffe byonna tubyenenye, twenenye ne zino endagaano ze tubaddemu, tumale tuyingire mu ndagaano yani y'omusaayi gwa Yesu Kristo. Bwe tumala okuyingiramu temwerabira famire zammwe, temwerabira abaana bammwe bwembeera mu lutalo. Katonda alina ensonga lwaki yakulokola. Amiina. Ayagala muyimirira mu kituli eri famire zammwe. Amiina. So bwe mubeera mu lutalo bwe muti ne famire mukola ki muzijjukira. Kale tuyimirire, tugenda kutandika n'okwenenya nga twenenya ebibi abajjajja ne bajjajja kubanga tutegedde nti bitukosa n'ebyaffe tubyenenye, twenenyeza abaana baffe. Amiina. Endagaano zonna tuzeenenye, obuwangwa bwonna tubwenenye, tumale tuyingire mu ndagaano y'omusaayi gwa Yesu, awo tulumbe. Mukama yeebazibwe. Mwebale nnyo mwebadde ddala musumba agenda muyita atukulembere. N'essawa ya kwana ngambala ebyambalo byammwe eby'omwoyo bimirira ku magulu go wonna wooli. Ssaawa emusi ya kuzannya, ssaawa ya kulwana. Bwe tulwana mu Yesu tuwangula. Njagala otubuliza ku maaso go okola omusaayi gwa Yesu gwonyirikiza okukalifu gw'okunaaza obwenda ensonga yonna ey'obulamu bwo by'omanyi ne by'otamanyi. Saba Mukama akusaasire akunaaze n'omusaayi gwe mu mutima gwo. Genda maaso. Mukama akunaaze ebigere. Simanyi gy'obadde weekend. Akunaaze emikono, biki biwakutteko owooluganda. Akunaaze omutima gwo, biki byoterese mu mutima gwo. Mukama ogamba akunaaze mu ndowooza zo, mu mutima gwo. Mukama akunaaze obutuuliro wajje watudde. Mukama akunaaze ebigere. Mukama akunaaze amaaso go, bitwadde ng'otunuulira social media, TV, movies. Genda maaso ge Mukama akunaaze oluganda. Mukama akunaaze amatu, bitwadde ng'owulirizanga. Omulabe byakozesa ng'owuliriza bibi bifundu naye n'owuliriza kafunkuna yenna oyo. Mukama mugamba Remoteni maragagazani ni Maria rarabaragasu. Remoteni maragagazani ni Maria rarabaragasu. Mukama tunaze n'omusaayi. Teke ebibi bya Yesu. Tunazeko ebibi by'obukaawu. Tunazeko ebibi by'obwensi. Eby'obukaba, okwaka, amalala, okwegulumiza. Mukama tunaze Yesu. Mukama tunaze okwekusanga feka na feka. Mukama tunaze omululu ogutuyitiridde. Tetumanyira kusiiba n'okwagala okusiiba. Mukama tunaze n'omusaayi gwo. Mukama tunaze okwegulumiza. Amalala n'okwegulumiza Taata. Mukama tunaze okukaba netwakaayo Mukama. Mukama tusaba otusasi. Mukama tusasi obere wakisa Yesu. Mukama tunaze otali mumu. Mukama tumanyi kukola mirembe. Tulwana, netuyomba, netukola kino, netululuma. Mukama tusasire Yesu. Mukama tunaze Yesu. Mukama tunaze Yesu. Tunaze n'omusaayi gwonna
olwaleero tubere mukama nga tuli batukumu mu maaso go tubere mukama nga tusaanidde yesu omusaayi gwa yesu gutukuza era gunaasa mukama tunaase emikono gyaffe yesu byetukutteko ayi mukama byetukoze ngasaanidde mu maaso go mukama twenenya yesu otunaazeko emikono yesu otunaaze n'omusaayi gwayi mukama yesu saasira mukama tunoonyerezanga ebyeffe biba bikwanidde naye mukama beera wakisa otunaazeeko ebibi yesu otunaaze fena bwe tuli mukama abasajja n'abakazi abafumbo n'abatali bafumbo ayi mukama abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi taata mukama tunaaze ekkanisa tunaaze yesu nga obulobiri bwa kristo mukama yesu kristo nga lwakatonda omulamu tukwebaza yesu gira tugende mu kyawandiikibwa ekyo ekisembyeyo abakolinso kibadapolisa 14:16 tusabe yesu atunaaze ebibi bye bajjajjaffe bamaama baffe wadde nga baafa basenga bakojja bakitaffe mukama atunaaze ebibi ebyakolebwa bagendanga mu masawo baali babbi baali benzi baalina enkizo baali bakola ebyanbyone tukowole katonda atunaaze ku lwabwe wadde nga bafu wadde nga baagenda wadde nga tbalokokanga yali musajja owasa oluganda wenenye ku lwa famire yo ku lwa baganda bo ku lwa kitaawo ku lwa maama wo ku lwa bajjajja bakojja basenga bakizibwebo wenenye oluganda genda maaso mukama akunaaze gwe nange kubanga ebibyo bitukosa bitukola bubi mukama nako olwaleero tusize tubenga abakristo yesu abalokolebwa mukama wenene mu kanisa GFM mukama tonenya ebibyajjajjaffe bakitaffe bamama baffe ayi mukama bakola ebikolobero byali bingi nnyo ne bagenda mu masabo ne basinza emisambwa ne bakoola ebyokoola abasajja n'abakazi bano ne bawayo saddaaka ez'embuzi ne bagamba bali balakya ekimu naye mukama olwaleero tusaba otusonyiwe ayi mukama beera wakisa otusonyiwe ayi mukama olw'ebibi ebibyakolebwa bajjajjaffe abasajja n'abakazi wadde nga baafa oba nga bakyalinga balamu emyaka n'emyaka mukama emyaka 5 emabega emyaka 10 emabega emyaka 4 emabega emyaka 10 emabega emyaka 3 emabega emyaka 10 emabega emyaka 12 emabega mukama ssenyiwa ebibi ebyo byakolebwa bakojjaffe ne basenga ne bannyinaffe mukama bagenda mu misisi bagenda mu masabo neyakulako olwaleero basenga baffe bakyagenda okusamira mukama ssenyiwa baganda baffe bagenda mu balaguzi ne balagulibwa mukama ne batwala n'esaddaaka ne batwalayo embuzi ne batwalayo enkoko ne batwala ebigali mukama nako olwaleero tusaba otusaasire mukama ku lwabwe ne ku lwaffe mukama otusonyiwe mukama ebibi ebyo yesu ebibi mukama bikutawaanya ebirabisane byakozesa nga saddaaka gyali ku byoto bye okunyweza ebyoto okutusibira mu mikuwa ekyo natusibira mu bintu ebyo mukama tukoola yesu otusaasire mukama otusaasire ayi kabaka otusaasire mukama mukama tarasaasira mukama tusaasire mukama ebyokukola byonna ebyakolebwa mukama nga mu masabo bakoola amannya gaffe ne bagamba n'abaana abalikkirira nabo balisinza emisambwa mukama tusaba otusaasire era mukama ssenyiwa gwe katonda yaleeta omusaayi mukama omusaayi guno gunaaze buli kibi kyonna mukama gutunaazeeko ebibi mukama ebyakolebwa emirembe n'emirembe Ramakaseni Manodokoriba, Leteni Manokokosoni Manodokobo, Epesini Marodokoriba, Rimoteni Malagazeni Mayere, Ribotariba, Organagana Maso Save, Ganamaso in the year, Orwa Tatawo, Orwa Mama Wo, Orwa Singabo, Kojabo, Orwa Gandabo, Waneka Kani Malava. Bachagenda masabo bachagenda okumubalakuzi bachagenda munyegenyeke tutabona abagenda tutamukama tusasire atunaze n'omusaayi ffe kubanga mugende mwakola endagano ze bakola ezo zitutawanye n'olwaleero tukowa
omusaayi gwa Yesu kunaaze kugaze buli ndagaano kunaze buli ndagaano naye yalekoledwa kunyimenyemenye mu Yesu Kristo kubanga omusaayi guno gukutula buli njegere zonna era gukutula buli ndagaano zonna n'ebigambo ebyayogerebwanga buli ntandikwa ya mwezi n'enkomerero byayogeranga omwezi bwe bwabonekanga ne bayogera ebigambo mu bbanga n'olunaku olwaleero n'ebigambo ebyo ebyayogerebwanga mu mpewo era Satani abitwala tubikoowoola n'omusaayi tubibonayo waggulu eyo ne bagamba temuli wasa temuli fumbirwa temuli lokoka temuli beeratu nekiri temuli gaggawala ebigambo ebyo tubikoowoolayo Yesu Kristo mu musaayi gwa Yesu tukoowola ebigambo ebyo ebyayogerebwanga niboogera ku nnyimbe ne bayogera mu masabo ne bayogera mu kufa nga balaamiriza ebintu ebyo ayi Yesu omusaayi gwa Yesu kubikoowolayo era kubiwanulayo mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu ebigambo eby'Omukama ebyayogerebwa tetuli wasa bakyala tetulibala kumutukuvu tubigaana mu linnya lya Yesu Kristo ne bagamba ebigambo ebyayogerebwa temuli gaggawala tugaana okulemesebwa ebigambo eby'Omukama tukoowoola olunaku olwaleero oluganda saba koowoola omusaayi gwa Yesu guno omusaayi gwa Yesu gukoowoola mwakolimirwa osanga twakolimirwa ne batukolimira osanga Omukama w'omulimu yakkolimira oba omusomesa mu kibiina wabeeranga ebyo byekolima ebyo tubikoowoola n'omusaayi gwa Yesu tubimwanayo waggulu gyebiri tubissa wansi w'omusaayi wansi w'omusaalaba erikotenimalababalira eremerikaulobazerimimayere eremotarabalagasoliba odonienalodokoboboliriba eremotenimalagababaliribaliraba buli kikolimo kyonna oluvale kikoowole kiwanule engeri obulamu bwo obeera omusajja n'omukazi ng'oli muwanguzi n'omukirawo erikotarababababa buli kikolimo ekyayogerebwa n'obulamu bwo oba bakimanya oba tebakimanya ani yakyogera ekyo si kikulu naye olwaleero buli kigambo kyonna ekyayogerwa eri obulamu bwo mu masabo ng'oba mu kibiina bwasomeranga oba ku mulirwano tukikoowoola tukissa wansi olw'omusaayi gwa Yesu tukiggyayo n'ekirabbe oluganda saba kowembeera gyobaddemu saba oluganda embeera gyobaddemu gikole oye ibeevu tulina okubotola olwaleero olw'omusaayi gwa Yesu olw'omusaayi gw'omwana wa Katonda olw'omusaayi ogwayimba gumusaalaba Gologota erekoteribababa kwalitambula amawanga n'okula omukazi emyaka 45 olinyengako ku nnyonyi ekyo si bya Katonda Mukama yolinye ku nnyonyi otambuleko mawanga osambe ku gawuni oli mufuba obutukuvu oli musajja myaka 4 tomakuka motoka oli awo otyo tomanyi nteekateekera obulamu bwo koola oluvalo kookola omusaayi gwa Yesu tubotole abooluganda tubotole bannange tubotole baganda bange Mukama akuleta obuwanguzi olw'omusaayi gwa Yesu Kristo n'obeeraawo tolina pasipoti neddenene ne tuganye tozima na kasimbe n'obeeraawo mu kupangisa nga tozima amayumba oli musajja tugambe ebikolimo ebyo tubikoowoola tubissa wansi olw'omusaayi gwa Yesu Kristo abaana bato basoma mu famire yaffe tebali diguli emu wali diploma oluganda lwerwanire yimuka oluganda nerebeberibaliararaba eremotarabararabayerebe eremotanamalababalibayerebe eremotarabalibaliaraba erimoderibaliararabayerebe
Kosoliva, Remoteni Maria Rama, Rimotali Maria Rama Yerebe, Rimotali Maria Rama, Rimoseni Maria Rama Kosoliva, Borganagana Masoye, Pulingere Solina, Pulichikoli Mochona, Pulindagano Sandia Kola, Menya, Kola, Orwanda Tubakola, Tuena Wamusi, Erusara Cheshkovalero, Mukamaya Kanapwe, Overo Sancha, Owamani, Omukaso Amani, Overecho Kamajapulo Kuea, Wani Yogawo, Wani Lamanto, Wani Yaranaro, Wani Yofugo, Wani Yamimucho, Mukamaya Kurakurane, Overo Sancho Muangusi, Omukaso Muangusi, Abana Bafe, Overenda Wamusi, Abawana, Bakumirwe, Tebaja Kuera Bensi, Baja Kuera Bakasi Navasati Abajakatora, Remotara Baba Eva, Remoteri Bariara, Remoteri Bariara, Ramakasari Bariba, Remoteri Bariara, Remoteri Remeni Kalere, Remotara Baba, Remoteri Orugana Rwanda, Mukamagara Kuwa Wangusi, Omeno Musanjo Wangusi, Omuchalo Wangusi, Ebino Yakama Wokesa, Tuenga Pino Mukesa Bino Yafe, Nebize Tukola, Natumekupara Wopera Yamukesa, Oh Sama, Remoteri Bariara, Remoteri Bariara, Remoteri Bariara, Koro Musai, Musai Mukogere, Musai Maestro Mukogere, Simi Sama Mukogere, Simi Okara Mukogere, Simi Sama Mukogere, Nayo Musai Maestro Mukogere, Emisana Nechiro, Kaweba State, Okola, Otamola, Orimamu, Yumukorugaya, Baba Kasiriba, Rebotara Babaya, Rebotara Babaya. Rebotara Barabari Bariara, Tokoro Sayes, Eliabana, Elia Minimujafe, Elia Pueresabafe, Elia Marijuana, Elia Berata Suitamu, Tukama Tukane Porico, Tukane Porico, Tukane Porico, Tukane Simone Samba, Negio Cora, Okurinya Panate, Patrima Wangusi, Tumotona Covalero, Tumotola. Tumotola, no sai kwa Yesu, no salamo kwa Yesu, tumotola Yesu. Erebe begeni mai, rebotara babaya, reboteri Maria rabaya, rebotari Maria rabaya, rebedeni Maria rabaya. Imusenyu kono jo wakuru, imusenyu kono jo kolom sainate, imusenyu kono jo Uganda. Orembera jo ikamu kama jituse, mukama yana kumira yo. Olo sai kwa Yesu, akuomba uziwe yakora muchawe cyo kwa somye. Rebotara Maria raba, reboteri Maria raba rebe, rebedeni Maria raba rebe, rebotara Baba Seri Maria, rebeteri Maria rakaseni ba. Momo kama Maria raba, reboteri Maria raba rebe. Yobera kono ninyo osobola, rebotara Maria kama seni ba. Eseni ni maraga bosoribo, Maria raba rakasoribo. Ijani maraga kama Baye, bebeke menini bayerebe, era bolisabo, era bolichoto, era bolimusimu banana osamba, wale ngabito tawanya, emyaka n'emyaka, olwaleero tukola omusaayi kwa Yesu, kutwogereranga emisana n'ekiro, mu nkuba ne mu nfa, emukyala, buli mwezi, buli wiiki, buli lunaku, omusaayi kwa Yesu, kutwogereranga, kubanga tuli baana ba Katonda, era tuli bawanguzi, ayi Katonda, omusaayi gw'oyiwa ku musalaba, kutwogereranga ennaku zonna, tubeere bawanguzi, wamu n'okukirawo. Rebota. Oh, ya baba. Beke Maria rabaya. Makakaba Maria rabaya. Oh, mukama banana wote de kubafe. Mukama wote de kubafe. Mukama wote de kubafe. Oh, rabasa. Olo musai kwa Yesu. Ribota. Musaya moyo. Ndabe bintu bibiri. Ndaba nga tractor.
n'omukama azijjawo nga bisumukulwa Yesu omwana wa Katonda era museeyo mwoyo ndaba ekifo nga kirungi kiridde okudda omuto bulungi nnyo kino ekisaawe naye nga bakikoze bulungi nnyo mukama atukoola kama tabase Katonda bana bawulagala mukama kyakene bulamuno obulwaleero mukama akukyalidde gwe mukama akukyalidde gy'oli tojja kusigala kyekimu kubanga mukama Katonda akuwa obuwanguzi kwe eri obulamu bwo eri amaka go eri abaana bo eri emirimu gyonna bizinesi z'okola eri omukama obuweereza bwe yakuyita kama genda maaso obaza Katonda genda maaso obaza Katonda genda maaso weebaze genda maaso weebaze olugalo rabasa eriribanga Rembo, kwaya banangu mche, kwaya mche. Yakabese. Rembo tara. Yugera komu nimi tumiza kumaso, yugera komu nimi orugano, yugera kone Katonda, yugera maso mwebaze nate. Ramakaseni ni mande. Masabaka kulibaye. Mukama kondo kwa mzawarugano. Seni ni mayaka. Rembo tara baraka zori ribaye. Genda maaso oluganda nga weebaza Katonda ng'omwebaza omusuuta weebaza Katonda olw'omusaayi gwa Yesu okuwangula era okutwanirira omusaayi kyakulwanyisa kyamaanyi ddala omulabe awangula olunaku olwaleero ojja kubeera omusajja n'omukazi omuwanguzi olw'omusaayi era nnangirira nga kabona alabirira omwoyo gwo ojja kubeera musajja omukyala oba omuvubuka oba omulenzi owobola oba obuwanguzi oba olubeerera okuva n'olunaku olwaleero olw'omusaayi gwa Yesu ojja kubeera muwanguzi nga buli kyokwatako kiroka teri kifa nate kubanga omusaayi gwa Yesu kaakano bwe gwogera eri obulamu bwo. Haleluya. Mukama tukwebaza. Tukwebaza olw'omusaayi eri mu nsi nga bava mu nsi ensuubize naffe Mukama olwatubedde amazima ddala omusaayi gwonna tulwanirira okubeera abawanguzi paka butuuka mu ggulu. Mukama tukwebaza. Mukama okwebaza era Mukama otendereza era Mukama nga tugenda okuwaayo abaana bayimba oluyimba olw'omusaayi. Mukama tuwa obuwanguzi era Mukama ensimbi zaffe tuzinyika mu musaayi. Omuli alekerawo okuzitulyako, omuli alekera zitukwekako. Mukama nzijjukiza nti mulabe kyabadde akola ensimbi zo n'obugagga n'ebirina okwenda nabyo nga bikweka wansi mu mazzi byolasobola kutuuka, naye olwaleero nga tuwaayo Mukama agenda kusumulula byonna omulabe bye yali abitubyeko bikomo mu ngalo zaffe. Mukama atusumulula bannange. Mukama kusaba abakebezi okutulako abakebezi ensawo zaffe ezo eya bbulu ekimu ky'ekkumi eya Kakobe ensawo ey'okuzimba nga tuyimba oluyimba olwo kali mu kiseera kya kusaba era nga tuwaayo kyakulwanyisa by'omulabe Sitaani. Tugende mu maaso.
Oh